Very smart. Gena maso otubulire tulengera n'ekyuma kyatambulidemu okipakinze wali. Okay, morning mukulu Senkubuge, wasuze otya, mwasuze mutya mwenna abali mu studio. Embeera yo mu kibuga Mbale nnungi era nga embeera teeraliikiriza nnyo okuggyako olunaku olwajjo waliwo obuzibu obwaguddewo mu bitundu eby'Ebugema. Waliwo abantu be baasanze babiri nga bateeberezebwa okuba nti beetugidde mu nnyumba. Naye ng'ennyumba eno gye beetugiddemu teyabadde yaabwe, kyabadde nga ennyumba etannaba kuggwa naye nga mwe babasanze omukyala n'omwami. Tebamanyi kiki ekyabatuuseeko naye nga poliisi egamba egezaako okuba nti enoonyereza. Nja kuba n'omwogezi wa poliisi olunaku olw'enkya asobole okumbuulira biki bye baazudde ku mbeera eyo. Awo nga nvuddewo yo wano mu bitundu bya Elgon oba mu Bugisa okutwaliza awamu okusinziira ku batwala ebitundu bino abakulembeze b'amadisitulikiti n'aba city baga nti obutabanguko bweyongedde nnyo era nga kyekiviiriddeko n'okuba nti n'abaana ku nguudo wano mu Mbale nabo beeyongedde nnyo. Kuba jjukira obutabanguko bubeera mu maka naddala ebitundu bino eby'Ebugisa mu disitulikiti eziriraanye abaana bonna basibira wano mu kibuga eky'Embale. Okusinziira ku mwogezi wa City Council mukulu James Kutosi agamba nti bo ng'aba city embeera eno ebaleetedde okuba nti abaana abangi beeyunidde okuba nti bajja ku makubo naye nga kivuddeko kuba obutabanguko mu maka. Abalwanyisa oba bagezaako okukwasaganya embeera y'obutabanguko mu maka benayogeddeko nabo bagamba nti ebintu bino bivudde nnyo naddala ku bwavu obuli mu maka mu bantu era nga n'abamu baga nti abaami nabo beeyongedde nnyo okulabika nti bakubibwa. Waliwo hajja omu gwe nayogerako naye naga nti ye ewaka waddayo essaawa 2 oba mu kitundu abeera kanaayo kyani era alina okunnyonnyola akamu n'ebbiri wabadde awatali ekyo omukyala we amuyisaamu emiggo era yanga nti wekinaamusukkako agenda kubanga avaayo asobole okuba nti awaaba naye basobole okuba nga bamuyamba naye nga bo waliwo akafo akamu akamanyiddwa mu Mbale kali mu bitundu eby'Ennawuyo ke kamanyiddwa nnyo okuba nti abakyala bakuba nnyo ate abaami okusinga abaami bw'ate okukuba abakyala. So ekintu kino aba human rights bagezaako okunoonyereza balabe kiki ekivaako abakyala bano okuba nti ate be basinga okutuntuza abaami kuba gender based violence is a two-way traffic nti omukyala akuba omwami n'omwami n'aba nga akuba omukyala kyekyo kivaako kye bayita gender based violence mu maka. Katuwulirize ku bakyala abamu bwe twatambuddeko ne tunoonyereza ne bwe baatugambye biki ebibaviirako okuba nti bafuna obutabanguko bw'amaanyi mu maka gaabwe. Tedde nnyo amaka okuba nga gafaafagana, abasajja tebatera kukwatwamu n'abakyala baabwe nga bw'afuluma n'agenda obudde obwawaka okubeera waka ne mukyala we ne babaawo n'ekyo bakwasaganya tebuliiwo. Kati ng'omukyala naye kalya okiraba lwaki okaleka ate ogwo mwenyini olese akasente kaki oba luusi akatini ontekedde 1000 oba 2000 kati saawa zino amanda gaalinya bbeeyi amazzi ogula buguli nabwo buyitiridde. Oyinza okuba nga olina musajja naye talina kasente oli naawe toyina kati mba njagala kulya nti siina nange ntandika okuyomba mba njagala okola kino naye nti tayina kati olwobutabambuka obubeera mu maka. Woman or that person is a man. That's where now we come in. If I cannot provide food as a man and my wife tells me you are a man, you must provide, and she grabs me by the neck, we are saying that is gender-based violence. Why? She expects me as a man to provide food, but I am not doing it. But we are saying even a woman can provide food. So these are issues of gender. So we are saying even the cultural norms. We have the cultural norms that you are a woman, you are not supposed to speak when your husband is speaking, and the moment you raise your voice, you are beaten. Okay, bebo abamu ku bakyala ababadde bawaayo endowooza zaabwe ku ki ekiviirako obutabanguko mu maka. Byebyo mukulu Senkubuge ebiri eno bitundu eby'Ebugisa.
Emmanuel oba ompulira ng'abantu babiri bafudde tebayinza kwetuga wateeka okubaawo omu atuga munne kyabadde kitayongera okunnyonnyola kindese ntabuddwa. Okay. Ebintu bino kintu kino kyatuusewo bonna babasanze ku miguwa nga balengejja mwene ennyumba. Kitundu kino kiri mu Bugema B wano mu kitundu kya Mbale City Council ku luguudo olugenda e Tororo. Ababadde bayitawo ku makya bagenze okusanga ennyumba eno gye bazimba ebadde tennaba kuggwa eringa hall. Omuntu abadde akola hall yo baki naye nga yadde tannakuggwa. N'olwekyo abadde bayitawo ababooda be bavuddeko okuba nti balaba omulambo, basoose kulaba mulambo gwa musajja era bwe bagenze okwetegereza ku mabbali ne basangawo ogw'omukyala nga naye alengejja. So poliisi yayanguye nebanga ajjawo emirambo gino naye tebanakumanya kyavudde ku ki kyennyini, babatuze ne babateekawo oba beetuze bokka. Kyekyo kye mbadde ntegeeza nti ngenda gezaako kuba nti nfuna omwogezi wa poliisi olunaku olw'enkya asobole okunnyonnyola kiki kyennyini ekyabaddewo oba ekyatuuse ku bantu bano.